Mbaniriza akadde kano muli mu channel bagitafa Additive Future abali kata Saudi mbagamba nti muli ba bode nnyo kubanga mujje kumirako abali e Uganda University of Chicago wali mu ggwanga lya America University of Chicago bagamba nti muli ba kabinyo King Shiba yazadde abalongo ebiri serious ebyadala wabula omulongo omutali fayini mwongere kubanga bambi musabira omulongo yasobola kubanga atirira tali kiriya bulungi omulongo omubambi Mukama Katonda ayambe asobola kubanga atereera kubanga okuyonka yabadde akyagaanye mpaka nakakati kuva nnaku lwaggulu bafubanye abasawo asobola kubanga ayonka manyi ebisesinga n'omwana okumuzaala n'abanga tayonka ebisesinga omwana yenna nga bakamuzaala amanyirawo ebbeere nti kati ku bbeere nteekako omumwa okukola ki okusika amata n'ennyonka kitiisa nnyo ebiseera ebisinga omwana oba omuzadde nga tayagala kuyonka ebisesinga omwana nga wakamuzaala aba amanye ebbere we liri era bw'omuteekawo alisika busi n'asika n'ayonka naye ate bw'agaana kikutiisaamu abasawo bali mu kulwana nnyo balabe kiki ekiri ku mwana ono kikyamu ki ekiri ku mwana wabula ekintamye gwe omugambo ogutambula ku mitimbagano gya social media boogirira abaana ebizibu ebigambo abalongo ba King Shiba batokomoka omugambo boogera ebigambo batalinako mutwe na magulu ku baana ba King Shiba oba oliawo abaana bano bagenda nakubaviirako abaana okubanga balwala anti buli ssaawa baboogerako bibi byokka Love Mercy afuuse ekizibu ku social media Love Mercy afuukidde abalongo ba munne akayinja mu nga tabafuukidde ekizibu simanyi Love Mercy afuniramu wa okulumba abalongo baani okulumba abalongo ba King Shiba simanyi kikyafunamu Love Mercy simanyi kiki Love Mercy ana olutalo wakati bwe ne Mukunja Atasira kyokka ati ssaawa zino aluyingizaamu n'abaana baani ba King Shiba tebanakubanga bakonfaminga ani taata w'abalongo bano n'okadde abasinga bakola ki babagabira Mukunja Atasira naye nga si ba Mukunja tekibakonfamingibwa n'okadde Mukunja abeeranga ne King Shiba tekinakubanga kikonfamingibwa nti abalongo ba Mukunja Atasira amawulire agatambatambula bwe gatyo bwe galaga bagamba nti muli b'amaanyi okubanga munfolowinga gwe yasubscribinga kyamaanyi kyewakola gw'atendaba kubanga osubscribinga jimpereka like yatosubscribinga onyigene kale bamma mwongere okubanga musabira omulongo omu asobola okubanga atirira obulamu bwe butandika okubanga buli nnomo abeerenga munne oli omulala oli munne ye ayonka naye ono omulala tannaba kubanga ayonka kitiisaamu ekyo naye nga tali bubi naye ngaekyo kyekikyagaanye ekyo abasawo bali mu kulwana nnyo balabe okubanga akola ki ng'atereera kitiisaamukko okubanga omwana omuzadde ate naddala ng'ozadde balongo ate omu ng'ayonka omulala nga tayonka kitiisaamukko naye mwongere okubanga musaba asobola okubanga atereera ebintu bitambule malidadi sana ebintu bitambule kiriya kusaidia wali ewa King Shiba wa Mukunja Atasira abafamire ya King Shiba banyigira Mukunja Atasira Mukunja sinakubanga alinnyayo ku ddwaliro nja kwamba tusaako updates ng'agenzeyo ku ddwaliro bambi yali mukwano gwenyu naye bambi ekyabanyiiza ndowooza kugaana kumuggyayo mangu ebutabika gye yali atwaliddwa Mukunja jjukira bagamba nti agira abeerayo kati bo ne bamweggyirayo ne bagamba nti Mukunja yali yabadde ayagala omuntu waabwe abeere ebutabika kugamba lubeerera naye nga si bwe kyali Mukunja yali abaze myezi 3 King Shiba ng'ali obutabika asobola okuba nga atereera ddala bulungi nnyo asobola okubeera nga abeera kiriya naye bano bagamba omuntu waffe omututte obutabika myezi 3 miramba ali lubuto tukubidde essimu ogaanyiwe obyesambye naye nga bambi Mukunja mubeerawo King Shiba tebali munyigidde batyo mangu kubanga bingi nnyo Mukunja byakolidde King Shiba ne wakolera ne King Shiba bingi byayambye Mukunja Atasira naye buli omu ayambye munne mwebale nnyo okubanga mugyekuumirako
like nga commenting ato subscribing onyige ne kale aba subscribing abanyo kubanga mwa subscribing comment section weri abakabontera mu comment section ato sigalenga oje komide ku nsonga za mulongo omu tebirikiri abambi nendoza ajja kuba aterera ebisese nga kale ne bu baby buno oluusi oluusi sokaza ne kafunamu ka obuzibuzibu ne kabuma ne kwaki ne buterera oluusi engeri kabaka akajja ku nsi kuno kwegamba bufunamu ko obuzibuzibu oluusi nenga musabe asobola okubanga atiira mangu asobola okubanga ayonka bitiisaamuko omwana bebi aba alina okubanga ayonka nga wakamuzaala booti aba alina okubanga ayonka omuteeka ku bbeera aba alina okuliyonka mateeka bebitulending akadde kano kuva nakulwagulo Kingsheba yazadde gulo era nga yazadde abalongo muve kwebyo ebyabwe abagusala omugamba bagamba nti abalongo si babe ebyo byakisiro byakiwaani temubigenderako wamma abalongo Kingsheba yabazadde era abalongo be era agatambula galaga nti omu tanawa kubanga ayonka akyaganye era kati yatadde Kingsheba ku bunkenke ne ku pressure kusa n'abasawo kutwaliza awamu nenga abalongo babe Love Mercy byagera bya kisiru temugenderako Love Mercy ayina ekinugu ku mukunja tisakyo kati akiteeka ne ku balongo ba munne ku baana ba munne kwegamba nga omanyi naawe abantu mukipereka like ate musubscribing ate munyige ne kale Bagita Faad TV ekyuki updates simba nazo eziba zitambula okwetole gwanga alyatu Uganda abali ku Kuwait Iraq Baghdad mbagamba nti muli bamaanyi nnyo okubanga mugiye kumirako updates simba nazo amawuli mbanago agabaga trending okwetula egwanga alyatu Uganda gwe kikakatako kizikimu kyokka ku subscribing onyige ne kale updates ojja kuzifuna ojja ku receiving notification nganta David wano ku Faad TV ekyuki Faad Guinness ne YouTube channel yange mugi following nate mujja kubanga mwejjusa comment section we yawo bakawontera mu comment section ngoyoza Kingsheba kubanga yafunye omulongo we n'okumusabira omulongo we omu aterere aberenga asobola kubanga ayonka ebigambo temubigenderako ebya Love Mercy n'ebyabalala abatokomoka kubanga ndabangi abatokomoka aboogera abalongo ba munnaabwe ebibi ebikyafu ebikyamu ndoza malaba ne Anitira we yazaala balongo era bangi abayogera abalongo be balongo ba miso tasimanyanga biki aboogera tebabulawo bannange eva era baboogera tebabulawo emigambo giba girina okutokomoka mateeka baba balina okwogera likinga commentinga subscribinga atonyige ne kale yesikala ngo gyekumideko Bagita Faad TV yugi mube bulungi mwena mbagala nnyo mwera basigala ngo gyekumiddeko Faad Guinness KBTV yugi kosaneke RTV Uganda na mwera